أبدأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم ربنا فيسر لنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Walikupal FM tukumushambo katonyezo mwenda ekula taliyo mtu wa bijo amenya lidozi ni Sheikh Hussein Mwonge programu ya Tegere Usimanyi Usilamu tutunolira ensonga nyingi n'ettala olunaku olwaleero olwokubiri era nga tutambula ne mukadde waffe Sheikh Romero Kasuli atutunuulira ku bikwatagana ku maali y'abasika na buli ensonga zonna ezeetoolodde ku musomo ogwo oba mu kumanya okw'enjawulo. Tuli mu kiro ekya 11 otuli mu kiro ekya 11 mu mwezi ogwa Dhulqaada era nga kakasa nti abagenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala basigazzaayo ennaku ntono tebakyaweza ennaku 22 okuba nkakasa ekibijo ekiyinza okusimba kiyinza okugenda nga 23 omwezi ogujja naye nga bagenda ku ibaada enkulu ddala gisobola ekitiibwa omuddu yenna atannaba kitubako Allah kimukolese. Tusiima mwenna bannange betuwangaala nabo ku programu zino ez'enjawulo naddala ezaffe ez'eddaawa. Kirungi nnyo eddiini kugimanya na kugisoma, gyokoma okusoma n'okumanya, gyokoma okwangurizibwa obulamu, gyokoma okubeera mu mbeera nga tomanyi kiddako, gyokoma okukaluuzibwa ku kyoliko. Nzijukira edda mukadde wange Sheikh Afani Kawoya waffe ekikando Kasande yaliko ne kaadi sebo yalina ekizo yasomesa bamama baffe baganda baffe nammwe n'abasomesa yaliseeka wa taata nnyo Sheikh Afani Kawoya akyali mulamu, Allah mutukumire. Naye abatunyumiza ntugamba nti erimu etambula n'emirembe waliwo omulembe okubaawo nga okunoonyereza kwabwe okwa erimu kukwatagana na mulembe ogwo nga tebannasoma birala obusiraamu bugenyi. N'agamba era mukaddeke mu mirembe ebyo ng'omuntu omusiibi tokkirizibwa kumira malusu. Ekyo nange nakiwulirako n'okunaaba. Agamba era nga okusanga nga emimwa giwoomerera giti giriko otuzizi babuusabuusa okusiibako. Agamba ennyo terina kuluma emiro gikale. Naye enkyukakyuka y'omumirembe n'obulamu ne ilmu abantu kyakumya okubeera nga bagisoma nabo kityo buli weesiba ku kikadde ng'abamu g'ogamba ekigambo n'agamba talina kyaŋŋamba. Toyinza kuŋŋamba nze nasoma ekabiji mu myaka gy'ensanvu katolina kyoyinza kunnimba ilimu y'emyaka gy'ensanvu ilimu y'emyaka gy'ensanvu ntuufu nnyo naye ate n'omulembe guno bw'ogigeraageranya. Kiringa olabidde nti abantu basekulitaliza abantu okola mu banka nyina mukadde manyi yaliko mu banka naye nga teyatuukako na musinyafu naye nga yali mukugu nnyo mu banka. Kati saawa zino bw'omuleeta ku byuma ebiriwo kati saawa zino bikalimagezi omulimu gw'oguganja olwaleero bo bwe bakolerayo n'ebyuma ebibala ennusu byali tebiriiwo. Njukira essimu nya sisita wange Mameka Gatijjana yannansanga Mashallah. naye nga okujja okubira kwajjata essimu nga omukadde waffe Allah amusasi ali mu ndeeba awo Haji Sekabira fa nga yakwata essimu n'akyetolooza wato olwekuba ng'akyetolooza okulaba ennamba okujja okuwandiika ennamba ng'akyetolooza kiti namba 07. Naye saawa zino okubira omuntu min ghairi taabin wala mashaqqa nga tofunye buzibu bwonna bwonna. Nabwe kityo obusiraamu nno ate nga nabbi yatugambira sallallahu alaihi wasallam yagamba nti obusiraamu bwajjanga buki bugenyi era bujja kuddayo nga bugenyi. Teri agenda kugamba nti tolina kyonnimba mu busiraamu nga byetutamanyi bye bingi ndi omuntu agamba nti tolina kyonnimba mu busiraamu. Waliwo omusajja omu yayogera yali asomesa kyafayo kya nabiyullahi Musa alaihi salaam yagamba nti hatha al-ilmu bahar eno eri mu nnyanja otegedde bulungi
fakhudh minha mastata'ta ku nnyanja bw'ogenda tosobola okutika amazzi ga nnyanja gonna khudh minha mastata'ta gwejjamu kyokola ki kyosobodde kalaasi bisigadde bireke wallahi saballahu sasina bakityo twebaza mulina abawaayo obudde ne musoma ku busiraamu nemusena ku mazzi g'ennyanja ekyo allah kyabasooseza shekhe twatunuulira mulibafe obwayita okusika mu banaswara era nkakasa ahdi yaffe omuidi yaffe yolunaku lwaleero endagaano yakumalayo obusika mu mirembe gyayita kinasoboka oba tuyinza okugezaako biaunillahi taala okugezaako okulaba nti tuwumbawumba ku ebyo bimu ku byaliwo naye ngaekikulu ennyo kubanga yensibuko newankubadde nga tuyinza obutakoonako ku busika ate butwandiise bu tradition kubanga maama waabwo yooli gwe tulabye idha ulima al aslu sakata al farul nsibo kiri bwe lwe tumanya ensibuko kitegeeza nti faro tetujja kugobera tebiri mayina kubanga kati bwe njja kugereza nti obusika bwonna obuliwo traditionally obukwatagana n'ebyobuwangwa maama waabwe yoli gwe tulabye bituze tulaba inheritance regimes ezaaliwo kabla al islami ng'obusiraamu tebunakola ki tebunaba kujja abo bonna bonna abasigadde to the extent kawulire kano to the extent even law n'amateeka gano getugoberera aidan mustamadda min atrafi almukhtalifa okuva mu sides ez'enjawulo من جهة فرعون من جهة اليونانية من جهة اليهودية ومن جهة النصرانية ومن جهة العرب وغيرهم بنا يجب نجب بجا ملو كاتب أولو أرادوا أن يجعلها متوسطة bageza ko kubalansinga nti bana abye tubakwasizana otya ne bano wajihatu diniya nene bajigattamuko ebit yatera omuntu ng'omwana adamu talina magezi gazuula kintu kinafuga abantu mirembe gyonna tekisoboka kivulaba nti ebitabo bibazi bakwatamu batooka akadde nga bagamba nti tebikyalifaaliha ku bbanga lyetulimu byali byabali abasooka illa kitab Allah wallahi kitab Allah zinatulako mu mateeka gaffe ag'eggwanga ng'omuntu gwebasanze mukazi wa munne alina kutanzibwa siringi 2 recently wekyasibwa ekibadde ekyo ne babawo akayagamba nti 8 namugamba kati byonna byonna obibiri n'8 njawulo ki anti omulembe ogwo sente ezo zaali tezeefunika ekyokka nekiraga mu Quran kyokka kyekisooka okulaga obunafu amateeka gaffe gakola wano wetukoma okulaba bwekiri. That's why n'ensi ezimu ziraba nga zituuza kokasi zaazo ez'enjawulo okulaba nga bareflectinga ku ngeri gye batwalamu obusika ne bamaliriza nga balina kwekubira ku saidi ya busiraamu wadde nga tebakiraze. Yes, bagenda okusoma nti naye ngaotuufa obusiraamu wano wo. alhamdulillah alladhi hadana lilislam wamanna bihi alayna ya rabbi allahumma tawaffana muslimin sawa allah rutena tulwasiramu amin amin ya rabbi. Shekhe, kiriza nebaze abantu banabukabuka era lwa nsonga za njawulo. Ekisooka nja kwebaza buli kiisi yenna omulimu nga ye yasigalayo okuspecializinga mu kugaba maali y'abasika. Alhamdulillah ala ni'mati islam. Era mutumidde bangi bemanyika ab'enjawulo mashallah. Naye nsaba Allah abanyweze. Amin ya rabbi amin. Manyi Sheikh Omar Sule, manyi Sheikh Kiwate, mashallah, Sheikh Ismail Kazibwe, n'abalala ab'enjawulo. Ogwo nno omulimu gulaba gulinga wakuwa omulimu gw'okuwoza. Si mwangu, nsaba Allah abanyweze. Okwokubiri, ntumira abazadde abakkiriza ne mutwala abaana bammwe ku masomero g'eddiini. Y'ensonga nkulu nnyo.
yabadde nga mbadde mulina gammanya ga mikwano gyammwe naye nga tegali mu ddiini basaba bagalike bagoberere omukulu gw'eddiini kikulu nnyo ekyo tubatumira mwebale kulabira wala mwebale kulaba mu nsi muno negye munadda awokusatu ntumira abazadde era nga banakuwalirako abamanyi amasomero g'eddiini ng'olabaga omwana wo alina kusoma kimu naye omutumidde inshallah mwebaze obusaasizi bwakamusabireko Allah amulungamye Allah amusasire kuba omwana omuto obwongo bwe bugazi bukwata mayadhuru wamayanfa bukwata ebimugasa nebimukosa mu kaseera ako ng'akyali naye gw'obanga takutasirwa obufunzizza omunyise n'omukwasa ekintu kimu nabwe ekiti bannange nammwe Allah abasasire batumidde nentumira asembayo omuntu yenna yenna alina obusobozi Allah gewa ku ssente naye nga ayinayo abaana batazaala ng'abayambako mu kusoma era nga yabaziizayo ku ssomero n'abatannaddayo nga balaba bali mu mutima gw'ekifuba kye mutumidde nsaba Allah naye amukola enteekateeka esinga naye gwoyo gwotumidde yeka ng'akwata n'ayamba buyambi bali bokka batazaala gamba nti asobola okusumulula n'ayamba ku beetaavu kuba bonna mwe bayingira kuba tekigasa kuyamba baana bokka nga te neiba wali kunja byemuluma bwokiraba ekyo okiraba oti so abantu banaabo batumidde era nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayimire mu nsonga ze. Amina ya rabbi, amina. Shekhe tutandike. Kati abantu bakumira wadde mu bamaliriza tugende mu maaso. Alhamdulillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Twagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okusookera ddala nannyini kutuwa obusobozi na kubeera nga tukomawo ku mulundi guno okulaba nga twejjukanya pozi omulundi guno Sheikh kyessaagala tubeere nga ate twerabira okubuusa amaaso kwe kubeera nti twagamba ku mulundi ogujja abantu abo bona balina ebibuuzo era okutegeeza nti bankubira amasimu abasinga obungi nga bakaayana lwaki tebabalekerawo kaseera kubanga bafuna ki bafunayo ku masimu tufunayo ku masimu tujja kusaba insha Allah buli alina ekibuuzo ejja kirikodinga okiwandiike beera n'akatabo kumusomera programu eno bwetuuka mubamu byewetaaga okubuuza nsuubira insha Allah ku lwokubiri lwa wiiki ejja bi'awnillahi ta'ala programu eyo tujja kusomezako katini obudde obusinga obungi tujja kubuwa yenna anaaba naki n'ekibuuzo insha Allah nga kikwatagana ku bye tuzze tusomesa nga ffe tubuuza ebibabuuza bo bye bajja okubuuza nga kikwatagana naye naffe tujja kugisaawo inshallah anti wenyumira ng'erina sponsor kakitegeeza ojja kusabira sebo bajje basponsoringa programu eno wekinajja mu bibuuzo khalas okuva gye twava newe tuli ffe tubaga bugambi bagende ku mukutu oguli ogwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda tandika okusoma byonna bye tujje tusomesa okuva yonna gye twafudde episode season okuva mu season eyasooka nene eyokubiri tunagenda kiwanvu singa ekibuuzo kiba kizze oba programu ejja kujjaawo mu maaso insha Allah ng'efunye ba sponsors mwefunire ku birabo kuba eno erimu obwetu erina okusaasaana mashallah omunaddamu ekibuuzo era sebo ogwo mulimu ojja gukukwasa kasitona abafuna ba sponsor ne baba babiri ne bwabo ife nga program inshallah ngebeerawo mponampona basobola okubanga bajjumbira irimu eno bakitegeere ekyo nga kimaliriza mukirize bakadde baffe ku mulundi guno tugamba twagala kulaba biki obusiraamu ebintu bino bye twatunulako ebyaggwa mu busiko obwayita buli bwonna gye twayita ngeri gye twagirabamu embeera gye yali etambulamu obusiraamu bwabiraba butya bwo bwabitunulira butya kuba oluvannyuma bw'okujja kw'obusiraamu amateeka mangi gajja abaffe bwabireka bigende nga bwe biri Haji Gunde egyoli agamba nti omwana wange omukulu yateekeddwa okubeera omusika wa banne obusiraamu bwakireka bwe kityo Abaganda wano abamu n'abantu aba kingdoms ez'enjawulo jakubulira kingdom ya Toro
yakubulya kigiddomwe Banyankole ya Buganda omanyi Banyankole mu Western eri Banyankole bayita Banyakitala bonna kakati bo omwana gwe taatawo bwakuwa ettaka naafa gwe noofa kitaawo talina kufuna ku bintu byo anti kyekyo kubanga yakuwa ataku asikire ku bye yakuwa Eddies byagaba ekyokubiri eri ewaffe mu Tooro taata bwafa abaana abalenzi kuba kuba baluusi baba bozikoota naye bwafa era bye basigala mu bintu abawala tebalina kye bafuna basigala mu nnyumba ya taata tugamba basigala nga wali naye kati awo kimbuuza bataata abo mu zito w'etteeka eryo bateekayo mulamwa ne bawa ku baana abawala nga tebannafa anti kino kiri traditional kubanga abaana abawala ngamba wali lindako wali ekubeera nti afudde okubagabira abaana beyagale ng'akyali mulamu automatically afa akimanyi tebajja kufuna oba balinamu embeera egamba nkyalimu no naye ate era oba obulyaza amaanyi bwe tuba nga ffe tugoledde ennono za busiraamu tokimanyi nti nabbi saa sallam atugamba fattaqullaha fi auladikum mutye Allah eri abaana bammwe lwaki oyagala osikulumya ono ate oli omu abiri wansi anti omuntu obuwangwa obeera nga webuyita kati bwoze ku buwangwa tulamulira bweru wa busiraamu nanti topiki nga bwetambula tulina kuyinga ku busiraamu kituufu tuli wabweru wa busiraamu naye kibadde ngamba kibadde mbuuza ku bantu abo ogambye balinamu embeera egamba nti nkakasa kuba bakakasa lukakasa omuwala tajja kufuna talina mugabo anti era bw'anaagimuwa okuleka ng'akyali wakawwe naku zino bagezi abaana balina zekikazi ezo zireke naye zo ziba mu babba baabwe anti wali kati ziweze wataata akakasiza kakati amazima matuufu gali nti omwana omuwala innaha muadda limaadha lizawaaji twatunulira mu mbeera ssatu ze bamuwerako ku byobugagga era nga nabaana bakikola nga idha lam tutazawwaji baba tannaba kufumbirwa kyekisookera ddala au tuzuwijat bwabanga yafumbirwa wa anjabat duna madha wa anjabat duna albint nga yazaala bawala bokka awo zizimu ku scenarios omukyala mwayinza okujja okuba nga alinako kaafunayo naye ekitali ekyo awagala emmali alifulumye mu kika kati byonna byonna byaliwo bwebityo so bino byonna twagala obitunulira nga bwe mbadde nzija nkugamba newane waffe sebo twakula tukimanyi nti abaana abawala balina kufuna nnyumba y'abakadde baabwe mwe babadde basula ebisigadde tebalina kulingirizaayo yes abaana abawala nze nakulyako n'omu ku bakulu ng'akyogera abaana abawala emmaali yaabwe maka ga kitaabwe yennyumba y'abaana abawala bonna oba yazaala mbeka bameka waka maka gabadde agataata mwe balina okukola ki mwe balina okweyagalira obalaire bulungi na tayib kakati ekyo nga tuvuddeyo mukkirize newalala wangi mu traditional beliefs ez'enjawulo oba mu byobuwangwa n'ennono eby'enjawulo okwetolola Uganda n'amawanga agalimu mu nnono zaago kakati ffe twagala tunulire obusiraamu buno tujja bikategorizinga mu nsonga ez'enjawulo sheekh nja kukkiriza tujja kutunulira ku sayidi ey'olulyo ate tumale tunulire ku sayidi eya kitwandiise atawaruth bisababi nga tugoberera ensonga nga ziri ezaaliwo obusiraamu bwazitunulira butya then oluvannyuma tujja kusembayo omulundi ogwokusatu nga tunulira kye bayita atawaruth bilhijra walmuakhat yes wetu tujja bikategorizinga ebbiri zikwatagana ku jahiliya ate ejja kusembayo ejja kubanga ekwatagana kye bayita atawaruthu la fi sadri al-islami walhijra otegedde bulungi yes obusiraamu nga bwakajja ne wakati w'okusenguka tulabe biidhinillah butya ate bwe tujja okukola ki okutambula tayib twagamba ku mulundi guli fakana tugamba obusika obukwatagana naki ne olulyo oba okwatagana n'ekika ky'omuntu afudde fakana mausuman bidhulumin alladhi tainu minhu al-usar walbuyutat kwalimu obulyazamanyi obutagambika nga bwe twalaba ku mulundi guli amayumba nga gakaaba abantu nga bali mu kulaajana fakad kana almirathu fi ljahiliyati mabniyan ala rujula walquwa kuba byali byazimbibwa ku saidi y'abasajja namaanyi
nga omunafu tasembera washajaa n'obuzira wanusra n'omuntu okusobola okubanga alina omutima ogutaasa ekika waddifaa'i n'okuyimirirawo okudifendinga anil aila family ng'osobola okuyimirako okubanga tugikola ki ogidifendinga so yantakidu lil ibni al akbar al baligh ng'obusika buweebwa mwana mukulu akuze alladhi yujidu rukuba almadha alkhayla yali asobola okubanga asobola okukwata effumu n'alinnye embalaasi ye n'agenda okubanga akola ki nga yinganga omulabe warimaya ng'era asobola okukanyuga walahu hadhu min ashajaa olwo kitegeeza aba alinamu n'omutima ogw'obuzira fa in lam yakun fi abnai lmayiti dhakarun singa omwana omusajja omuntu yafa nga talina mwana mulenzi yenna nga muzira yastatiu rukuba alkhayr ng'asobola okukwata neyebagali embalaasi oba endogoyo ogenda okulwana wayujidu rimaya ng'era tasobola kwenganga mulabe obanga asobola kwenganga omwana nga mbalina temulimu ayina ebyo bitendo byonna bitulabye intakala almirathu mubasharatan ila akhihi olwo ebyobugagga bye byonna directly abaana ne baba bato oba ne baba bakulu naye nga tebasobola bonna byonna ate aba bato okubanga mina duafa kitugamba akali bakendo ekyo kikyo mmwe si mmwe kati binaan ala arabiya okusinga kutukumawo okudawala el arabiya baba bazaali neisa zaabwe kati ffe ne baffe mubuga nti akali bakendo newaabwe tubyaliyo ebyo so omusajja bw'ataabanga n'abaana balenzi obanga be yalinanga nga tebasobola kukola byonna bye twogedde abo bonna poteya ebyobusika byonna bikwatibwa ne biweebwa muganda we au abnai akhihi oba abaana ba muganda we au ila al-ammi oba eri kitaawo omuto au abnau ammihi oba abaana batatawo omuto idha kanu